Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange kino kigenda mu maaso ono Wamatovu Mozere Senior Secondary School kisulo ky'abaana abalenzi kyonna Allah akigeredde kyonna kiwedde. As you seeing that fire, omuliro ogwo right now, is now and now. Ekisulo kyonna kiweddewo obutajjaamu kantu konna, tewali buyambi bwonna. Poliisi amasanyalaze gali kumpi nnyo. Allahu akbar walilahi hamdu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange kino kigenda mu maaso ono Wamatovu Mozere Senior Secondary School kisulo ky'abaana abalenzi kyonna Allah akigeredde kyonna kiwedde. As you seeing that fire, omuliro ogwo right now, is now and now. Ekisulo kyonna kiweddewo obutajjaamu kantu konna, tewali buyambi bwonna. Poliisi amasanyalaze gali kumpi nnyo. Allahu akbar walilahi hamdu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So ono of course abantu bamasheka bantu mulimu bana ababo bomanyi tono bwa abaana baddeyo bulungi ewaka, then ebisigadde bodi egenda kutuula tulabe how we formalize tubiyitamu tutya. Okusiima kyotegedde nti Wamatovu erina okugenda mu maaso wakati mu mbeera yonna, steps zoze nazo okutwala Wamatovu mu maaso. Tukusiimye nnyo mubaka waffe omulungi olwa rehabilitation egy'okuze ku baana baffe. Tukakasa nti abaana bonna balamu bali safe, naye nga ebintu byabwe byonna bafudde. Buli mwana yasigadde nga bwe yabadde ali, naye abaana bonna bali safe, era ne puroguramu z'essomero zitambula nga bw'oziraba. Ab'emu bibuuzo bakola, abali mu kulaasi bakola ki, naye tweyanziza okwegattako, era nga bw'otusanze ne boodi nga tusaba mpenda okulaba abaana tubamaintaininga tutya ewiikisi zino ebbiri ezisigadde. ziri very important. Zo zibeerawo at all times abantu we batali. Kati gwe olaba nti wano sport eri black sport otekako security camera. N'olwekyo ekyo nakyo mukikoleko bananyini masomero, ate wonna essomero actually oba olina essomero wonna muteekemu security cameras. Ekyo kijja tuyamba n'omukunoonyereza kwaffe nga poliisi we tuba tuzze. Okulabula abananyini masomero nti bongere obukuumi ku masomero, especially mu abaana we basula. Mabega ka muze mulaba nti ebisulo ebibasinga okwokya kubanga omuliro gwanguwa nnyo, kubanga walimu emifaaliso gya sponti wali muki. N'olwekyo ku bisulo byonna mugeze nnyo okwongerako obukuumi, so that nti bwaba waliwo abantu bemutategeera mutuwabule, mutubuulire mangu tukole ki
responding. Ekyokubiri tubeere n'aba wardens oba matrons abasula mu bisula ebyo, basula n'aba oba kumpi n'abaana, so that abaana baba bavuddewo bagenze kusoma wabeerawo warden oba matron ng'asigadde mu dormitories ezo abeera nga alawuna ayongerako ku basirikale aba baliwo. Ekirala abalala ebisulo tubizimba nga ku perimeter walls wokoma wotandikira kuzimba ekizimbe kyo mu nsalosalo. Kati ekizimbe side emu kikola nga perimeter wall, ate eno ne kibeera emiryango ne gibeera mu maaso eno. N'olwekyo neera emabega wotasobola okukola ky'abasirikale babeere nga batambulayo balabe ekigenda mu maaso, kubanga bw'osanga abantu abatategeerekeka awo oyangwirwa n'oli bw'aba akulabye ayeekangamu waba alina kyabadde agenda kukola aba tasobola kikola akadde ako. N'essaawa 3:30 poliisi y'Empigi yafunye amawulire nti waliwo omuliro gwabadde gukutte ekisulo mu ssomero lye bayita Wamatovu Muslim Seed School. Essomero lino lisangibwa mu kyalo kye bayita Nsujjuwe, Kiringete sub-county mu Mpigi district. Amawulire gano gatuweereddwa omusirikale w'essomero ayabadde akola patrol mu ssomero, bwe yalabye omukka n'akubira headmaster n'akubira Mpigi police. Mpigi police ng'ekulembeddwa DPC badduse mangu ne batuuka ku scene ne bakubira ne Fire and Rescue Services Brigade, naye yagezezaako okutuuka mu budde, naye yagenza okutuuka ekisulo omuliro gwabadde mungi kyabadde kyamaze dde okujja n'enzikiza omuliro. Ebintu by'abaana ebisinga byonna byayonoonese, tewali ekyavuddemu, tewali na mwana yenna ayafudde oba yafuneeko obukosefu. Baana bonna balamu babadde bali mu kilaasi nga basoma. N'olwekyo poliisi yakoze ekisooka kyonna omuliro ne gubeera put off, naye ekisulo nga bwe mukiraba kyonna kyayonoonese, tewali kyasigaddewo. Tugenda mu maaso n'okunoonyereza kwaffe, tetunabafuna kituufu kyennyini ekyaviiriddeko omuliro guno okutandika, naye mu maaso awo bwe tuba tumaliriza okunoonyereza kwaffe tujja kuba nga tubawa a detailed report ku kintu ekyaviiriddeko omuliro guno. Kibadde kinkakatako ekisooka okujja ku ground okumanya kiki kyennyini ekituufu ekyabaddewo, ate nkole report egende mu office ebigwawo nga tebiraze, ate tubeeko engeri gye tubiruukirirwamu, kubanga kiri mu record nti mu masomero ge nnina mu Mpigi district Wamatovu ly'essomero lyokka erisobola okukwata omuzadde mufunampola mu ggombolola n'ey'Ekiringente. Omwana asobola okusoma nga bw'ava eka, ate n'afuna quality yennyini eya information gye yeetaaga okubanga aexcelling. Ate tusobola kulifiirwa, kyonna ekibawo kiba kinkwatako ng'omuntu ate era ng'omukulembeze ow'ekitonde. Nga bwe ndi mu kweteekateeka ne report gye ngenda okukola ogitwala mu office eyabigwawo nga tebiraze, twabe dormitory bweddawo n'ebisoboka okuba nga bikolebwako, ate kano akatono Ssebo Hajji olw'okuba nti ebintu byonna byasirise, ngambye obulwadde kangusibe wali, ate ndeeteke nninawo kubanga bagamba nti akasuka byali nalyo taba muti. Omulanga embeera yaguddewo yadde ya mangu, tukwebaza nti ku baana bafa bakoseddwa 95 abaana bakoseddwa, at least abaana 20 bo tusobodde bafunira obagenda okwebaga, era tukwebaza, webale nnyo, webalire ddala ng'olukiiko n'abazadde bonna b'essomero lino, webale nnyo balire ddala, tukwagaliza birungi byereere, ate tukwagaliza osuuke ate otuweereze bulungi. Twagikkiriza okusooka, tugikkiriza n'abaana baffe ne tubementalinga nga bwe nakugambye nti tuli safe, era twasuze n'abaana twaimprovisinze ne tubasuza mu bazikiti n'abasobodde otudduukirira balirwana baffe, for example aba St. Maria Goretti ekiro ekyo batuleetedde emifaliso twasobodde okusula ne ku baana ne tushiyalingamuko n'ebyabawala obwessuuka yagireese wa blanketi n'ow'omufaliso tutasembeera, era ekiro ne tukiyitamu bulungi.
ffenna twasuze nabo twasuze wamu era embeera yazedda mu nteeko naye nga tulo mwatufunye oba mwasuze mubakuuma twasuze tubakuuma ne security naye era nga bw'omanyi omuntu aba muntu era tugaana nazibirizamu kubanga embeera yabadde emaze okubaawo so embeera eri calm, we have managed it era essomero litambula normally, we don't intend to close because abaana abali affected bali 95 out of a population of over 1,400. So tusuubira nti bano abakoseddwa 95 tujja kugenda tuwunyiga ebiwundu byaffe nga bandi abangi batukola ki batuyambako. So on ne bakama bange tubalindiridde aba board tugenda kutuula kati as I speak era gondwisizza board egenda kutuula okusalawo ekyenkomeredde, but as per now all school programs are still moving on as normal as they are supposed to be. Nja kutwala omukisa guno mu ngeri enjawulo okwaniriza n'okusiima omubaka Honorable Nambooze nga bwe tweyanzizza okujjuukirira enguudo. Kituufu abaana bano beetaaga okuyambibwa kati tulina kye balina obwongo bukyankalanye emibiri gibanyira okwebakibwako webali tosobola otuwa ate era mu bbanga lyemaze mu bigi omukyalo oyo yenkola ye abaawo nnyo natera mu masomero atukoledde nnyo nyabo tweyanzizza tweyanzeeko sina ebigambo bisinga ogenda nga buspreadinga paka mu lwomwezi azzeeko. Obuyambi bwonna twabufunye mangu, fire brigade twabafunye mangu naye batabatanganyeemuko mu ntambula naye nga eventually bamaze ne batuuka naye nga bagenza okutuuka nga ebintu byonna bimaze okusaanawo, omuliro nga gubisaanyizaawo nga n'obusolya buguddemu. So kye batuyambyeko because twadde tetunnaba kukakasa wannobale twadde tumaze okukola olukakasa nti abaana bonna we bali but we couldn't believe naye oluvannyuma nga bamaze okuguzikiza bulungi netwongera okukakasa netukizuula nti alhamdulillah abaana baffe bonna babadde bali safe. Ekiro kibadde kyakomodatinga abaana 95 naye bonna alhamdulillah tewali yakoseddwa balamu bulungi naye ngaebintu byonna byaweddewo buli omu nga bwe yasigadde bwe yabadde we yasigadde tetwasobodde kutaasa bintu byonna byaweddewo. Biri nadde nakava ku ssomero like 10 minutes ntuuka ennakirebaawo mu town when receiving the simu okuva eri security head of security omusomesa amamba ekisulo kikutte omuliro hostelo y'abalenzi nabadde mu tawuni awo nakirebe era it took me eddakiika ndowooza nga 2 okutuuka ku police notifying surgery nze nakola statement just told them omuliro gukutte ku ssomero I need help ne driving nenzija ku scene era nagenza okutuuka nga omuliro guli mu kutata baana bagezezaako n'ababaddewo fire extinguishers twabadde nazo ku ssomero ne tugezaako naye omuliro gwadde mungi nga tukyayinza kusobola era ekisulo ne kiggwaawo nga tulaba kubanga batandikiddemu ab'omwemu katutabudde kubanga ekisulo kyaffe ekyo kiri solar powered, teriiyo masannyalaze, teriiyo soketi yonna, kikozesa maanyi ga njuba naye ffenna kikyatutabudde omuliro ogujja gwakoze eki naye tulowooza nti wayinza okubaawo omuntu ow'omutima omutali mulungi kubanga ababaddewo n'entandikwa ya batandikidde okumpi n'eddirisa kirabika nti yaleese muleete abaana babadde luuki mwaka kaseera programs zaffe nga bwe zitambula ez'essomero saawa eyo abaana babadde mu muzikiti nga bali mu kusaala bavaamu saawa 2 ne bajja okutandika okusomako ekiro kati mu kuva mu muzikiti awe balabidde omuliro kubanga ekisulo kirinaanye kumpi n'omuzikiti balabidde omukka era bye banotifayinze nti ekisulo kyadde kikutte. Ekiro kino kibeera mu baana ba kirasi kinaki
ekisulo kyaffe ekyakomera abaana bonna basula badde basula ku buloke basula kyentabuli okuva siniya 1 paka siniya 6 abalenzi bonna we badde basula abaana 9 bagamba babadde basobola okusitoka